Aba bebembirwe Dr. John Zimura nabagira ngo baza kutandikira hirwaro rya Hoima Regional Referral Hospital okureba ngo bacendeza omuhendo gw'abakazi abarakufana bazara. Herefe beranga investment mu bantu. Umwama abaza do omwana oyo nakula bulungi. Nasoma bulungi. Agenda kubeera productive era agenda kukola afuna omulimu amujeko omusolo egwanga ligende maaso. Era herefe fengere kitulabamu ngavu notawo tululabamu. Tulaba nti health is a fundamental human right. Dr. Zimura nagira government ekozero gwayo okushikiriza ebyabashaho bari kugishaba bita obutafayo obugumizemu ekintu ekirikujumisa omurumo gwabo. Esanda bakola bakusasula kati goji waddeki. That's the question, goji waddeki. So yoba tugambe omuntu alina omwegwe gwanga n'okwekwiririzamu. Tayanza mugula ate corruption era mu projects za fezimu zigenda kuzirwanisa corruption in the health. Aha nsonga y'abakazi kufa bari kuzara Dr. Zimura nagira ngo enshobe nyingi nizikorwa Abashaho. Ensonga esemberayo ddala atere esingira ddala amaanyi okubeera nti kibayita professionalism and ethics, okuweereza okusinziira ku mpisa ze basomesa omusawo w'alina okukola kyokweyisa. Dr. Ayubu Isoba omuhezi wa mukuru w'irwariro rya Hoima nagira ngo mwaka 2023-2024 baherize kuferwa abakazi 83 ubu bari kufana bazara. Omwaka gwa 2022 ne 2023 mu Bunyoro region twafiwa abakyala abali mu 13. Ekyo twakitunuulira ne tulabanga tulina okubanga tukirwanyisa. Dr. Isoba enshonga y'okufa kw'abakazi aba najegikereza abazaalisa b'ebyaro n'enshonga ezindi. Abakyala abasinga baveeyo nga bazze n'ebizibu okutuuka mu ddwaliro ng'oluusi tetulina kye tuyinza kukolawo okutaasa obulamu, abamu ne basanga nga bafiiriddewo. Ripota y'ebyamagara neyoreka ngo abakazi 189 aha abakazi emitwalo 10 ne bafa bari kuzaara omu Uganda. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.